Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Wano omwana omuwala wambuuzizza nti abalongo abo balina mugaso ki ku buntu bwammwe obwo wambuuzizzaako nti bulina mugaso ki ng'obadde obutaddeko. Ng'ekisookera ddala ebiseera ebisinga bw'obeera nga wasika ggwe omwana omuwala, omwami ono gw'obeera ogenze naye abeera akuliko aba akulaba ng'omukyala eyeefaako oba gwe baafaako. Ekirala ebiraga omukyala ajjudde n'okusika nakyo kwekiri kiba kiraga nti olina ebyo ebiraga omukyala ajjudde. Ekyokubiri, abalongo abo buli w'obeera nabo bakuuma ebbugumu munda mu bukyala bwo. Ekirala, abalongo abo ze tuyite engigi eziggala ku nnyumba yo nga bw'okitegeera, era engigi ezo bwe ziba zaawera bulungi kiba kizibu nnyo omusajja okumala gayingira nga tasoose konkona oba nga tasoose muggulira. N'olwekyo abalongo abo bwe babeera nga baawera bulungi baggalira ddala ewantu awo nga kizibu nnyo omusajja kumala gakuyingira nga tabitegeera. N'ekirala, bw'oba olina abalongo ebiseera ebisinga kikwanguyira okufuna obwagazi olw'ensonga nti abasajja bano baagala nnyo okukwata ku balongo abo. Kiba kikwanguyira okufuna obwagazi ate naawe obeera ojja kunyumirwa singa onaafuna omuntu ategeera ensonga ezo ez'okunoonya omukyala. Omwami ono buli wazikwatako obeera owulira bulungi. Ekintu ekirala, abasajja bazaagala nnyo. Batera ozisaba. Osobola okufuna omusajja nga tabiriiko ne mubeera mwenna okumala myaka 2, kati omusajja ono waagendako ebbali n'afuna omukyala ng'azirina, ajja kukomawo ewaka, ajja kukomawo yeebuuze mu mutima gwe, lwaki ye mukyala wange talinganga mukyala oli gwe naliko? Olaba watandika ozikubanja, olaba watandika okugamba gwe lwaki tewasika. N'olwekyo abasajja bazisaba nnyo oba beebuuza nnyo, lwaki ye mukyala wange teyasika? Obukyala bwo butandika okubeera nga bumulabikira bulala olw'ensonga nti abeera amaze okulaba obukyala obuliko abalongo. N'olwekyo abasajja bano bazisaba nnyo, batandika obbasumbuwa nakugamba gwe lwaki tewasika, njagala osike. Abaami bammwe abo abasinga bw'agendako ebbali n'azabako omukyala omulala aba ayagala naawe obeere nazo. Ky'oba olaba nga kikulu nnyo oba ofunye ka chance beera ng'oziteekako, ojja kuba mukyala alabika obulungi. Kankubira ekikolo ky'eddagala ky'osobola okukozesa obeere ng'osika abalongo abo. Nkusaba ofune ka mukasa. Akaddo ako kayitibwa mukasa, kalungi nnyo, kajja kukuyamba oyagala okuteekako abalongo bo. Ofuna bukoola obwo n'obuyengera mu ngalo n'ofuna woowummuza ebyo by'oyenze ne weeteekateeka bulungi n'obeera ng'osika abalongo bo. Bajja kuba bagendako bulungi nnyo. Kwatamu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika. Mukasa ajja kukuyamba ku nsonga eyo ey'okusika abalongo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga nkuddamu gwabuzizza ekibuuzo ekyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873431 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyempasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.